eno message yo kimenke Alien Skin okuva eri bannayuganda bangi abakwagaliza ebirungi naye nga tebasobola kuvaayo kugamba mazima. Alien Skin bannayuganda abasinga okukkirizaamu n'abakuwagira bebo bannayuganda abakkiririza mu Katonda okukyusa omuntu era balabira ddala amaanyi ga Katonda gakoze mu ggwe. Kiba disappointinga nnyo bw'okwata ekkubo lya lubaale nga buli lwe bakka ku maviivi n'okwebaza Katonda n'okkusabira enkeera bw'ovaayo okuba biyemba bya lubaale na kwambala mbugo. Alien Skin eryo ekkubo ly'okutte teri yali alikutte n'asakisidinga Katonda wa bujja. Njagala weebuuze ku basajja nga ba Asani Ndugga ono eyafa yayimba kakawanga yogera amayembe gwe gaatuga. Alien Skin teriiyo yali atembeese lubaale na kumusukkulumya Katonda n'amaliriza bulungi. Kiruma bannayuganda bangi abalabye Katonda gy'akujje, abalabye Katonda byakukozesezza, abakuwagira. Kibaluma nnyo nti okutte ekkubo eriri mu akateebi era ogenda kubbira. Alien Skin bantu bangi abalogo mu music industry naye teboolesa bulogo bwabwe ku lw'obujja bwa Katonda. Alien Skin teri yali asukkulumiza ddogo Katonda n'amaliriza bulungi. Tukwagala nnyo, tukuwagidde, naye ffe abalina okukubuulira ekituufu nti eryo ekkubo ly'okutte okukeeranga okuyimba ennyimba za lubaale, okwambalanga embugo n'okussa wansi ekitiibwa kya Katonda mu nsi eno, ojja kumaliriza ng'ofudde. Bwe ntyo bwe nagamba ono omusajja wa Kawanga yogera yamaliriza amayembe gamutuze. And Alien Skin nkugamba bw'otakyusa mu mbeera Alien Skin tugenda kukufiirwa. Gemazimaze sijja kukwekerera kubanga siri omu kubalya ku fangoni. Nkuwagira neebeezaawo. Ekituufu nja kikugamba nti ekyo okoze kituufu n'ekifu nkikugambe nti ekyo bw'oba okikoze sikulabawo mu myaka 2. That is the reality. Abagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula tubeetaaga Saudi Arabia abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mugenda kukola nga bakiriina mukolera gavumenti mizikiti masomero ne malwaliro. Sala ali $1,300,000 bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba. Ka vacation aka buli mwaka twabakateeramu nga ba customer abaffe ako twakabagaininga mu contract. So tunoonyeeke wafa akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo ku noti 767 oba noti 746 ojja kuba nfuna butereevu Calvin Kayanjawo nga bulijjo president w'abankuba kyeyo. Message eno mugimpasingire etuuke ewa mukwano gwange Alien Skin. Titumwagala nnyo naye byakola bitwennyamiza.